ettaka. Bana bali wano. Isebo. Ttaka ki? Beetaaga ettaka baagala kuleeta nkulaakulana ku kyalo kuno. Naye twagalayo ekazi ne bwe mutuwaako 10. Ku ttaka limulina temusobola kusibwamu yadde akatono. Ettaka eryo lyolaba ye future yange. Ye future yaffe. Ne muzeeyi yankuutira obutazannyira ku ttaka. My mom's home. Otunda oba totunda? Tunda. Totunda? Do. Mr. Thomas, I'm working. What do you mean you're working? Have you got the land, yes or no? Yes, I have. Sinza kuleka mukazi ng'alina obuzibu bw'ati n'entambula n'engenda. Gwe omukyala anyiira bw'atyo tekisoboka toyinza kuba muntu mukyala. Katugeze bwenti. I'll crack your head. Right, you asked for this. Ate nze ne bw'otasoma sifaayo mukwano. I don't care. Kaleke akana kasome kaleke Hello, can you tell me some information about one of your students, please? Selling banana in the market? Mwana mutoyo gotulogonya tomanyi nkera bambi kyaliba. Tosobola yadde okumbuuzaako nti wasize otya omusajja asinga obulungi. Kwatasaana kukwata ssente kuweera muwala oguwakera enkyano zaali. I don't know that much. Her name's Flavia. Wandibadde weekuba mu mutima. Leeteraako omwana ono avengako wano bw'agenda ku ssomero. Kale tekirina buzibu. Kaleke akana kasome kaleke. Yakoma kunkubako kano okuntuga n'antuga. What is Safi? How many times have I told you to stop mistreating your sister? You're a curse to us. We don't like you.
Do you understand? Get down! Born by a woman, strong like lion, she gonna fear. I think we are being followed, and it's a woman. Who cannot hear and speak? I'm smelling your fear. If you don't come out, your sister is going to die. Move! And I'm coming for you. Her disability is not inability. She's so steady, tough like rhino. She got a mission, silent mission. Strong like a lion, she gonna feel. Aya twolekedde kina Uganda nga bagamba Tronic Films International bakutusizaako nateera wamu ne Video Juniors Productions nga bulijjo nga bagamba Mambule Steve nanyini cinema asoose kasinema bakayise Tewefuula oba Chameleon ne bajja bagamba tugenda siika n'abazannyi nga gambye twolekedde kina Uganda nga bagamba abazannyi nga Lubowa Yasini bagenda kubeera mu sinema nga bagamba Kirabo Melody takabuzeemu kuno konna kwanjwa kwako ne bagamba Shifana Mutebi bonna bagenda kubeera mu sinema nga bagamba Seguya Haruna takabuzeemu. Yes, yakatandise bwate olwaliro kano ko kagenda kwawukana ku bina Uganda bye tuzze tulaba nga bagamba Kayemba Julius Mpozi Zek Jackson S mugaseko n'abasigadde bagenda kubeera mu sinema gambye tuli kwanjula nga bagamba Silivia Mbabazi Mawone Swaibu Maureen Basirikwa Felix bonna bagenda kubeera mu sinema kene mukasya kano bakuze ebbali kapabu akamu nga bagamba Nakato Jalia Kenon David Faizo Muguya bona muneno waliwo omugagga agenda maaso n'okuzannya kapoolo nga bw'omanya ebiseera ebisinga kana akazannyo kabeera k'abagagga nga bagamba Sol Sula Mukibi Katende Amolalisa bonna bagenda kubeera mu sinema tuli kwanjula kwako yakayise Tewefuula oba wansi yakayise Chameleon waliwo omugagga azannya kapoolo kiregera okuzza amaaso ebbali ku kawunta waliwo omukyala yali omubalagavu Kamala nga bw'omanyi munayo omukyala omubalagavu mu kifo wabeera waliwo n'abavubuka balala abali batudde pembeni kati omugagga yajja n'asooka biyitiramu wana atambula ne babode 5 be yasooka najja bibayitiramu okusya ku mukyala engeri gyamulabyemu nga bagamba Mambule Steven Sekitoleko executive producer neruda waliwo abavubuka bagenda maaso n'okwaya Rodi kyava akwate kubona jja omugagga ku luno tatumye ssebo yeesitukidde anti gye baleko nnyabo ndabikidde bulungi kyava asooka atandika okupoteza baabo nakyayamuddamu teyagaana bakufunira ekyokulya lengera mutuufu nga bw'olaba yamaze dde okweteekamu omukyala alina ku seeteze muwala muto nga bagamba Nakato Jalia Mpozi ne Prince Cox oli yali wanguli kono yali continuity mugagga alemeddeko alina bwe yatuuka n'atandika obuuza ebiri personal mukazi we n'atandika okwedifendinga muntu tamumanyi nnyo atandise okumubuuza eby'omunda nga bw'omanyi abagagga
bwe kituuka ekisanga alaba mu butuufu omususyeko kwe kutandika okuteekamu ensimbi asekanga mukagga era nga bw'omanyi yamubuuza ompise malaaya kuno sirabawo njawulo masekatiiko ng'ogasyeko ne malaaya nze gw'oyita malaaya ngambye essebo enjawulo tagirabo kyava muyira ebyokunywa babodegali ne bajja soko kakane tonyooka kati ku bavubuka abali ebbali rodi omu yajja kegagezooka nga kisusse wedde awulira muzeeyi ajovuna nakyala yatuuka wali n'asooka bamuseke nga bamuyidde ebyokunywa omanye essaati ya mekago gye nyambadde nze binkwatirako wa ate onkwatirira gondi obadde ki gwe nawe tokwata bosi wange otalo nesooka lukwajjaawo mubadde ki wandibadde ogenda maaso n'okweyisa obulungi naawe namukadde mwana gwotandisa okweyisizaako nalinga muwalawo oyagala kunfunamu oyagala kunfunako wayi soko kakane dekisa soko kakane mani olaba kyakola omwana bodegaadi awuli ayagasikekula muntu bosi yamugamba kakana omwana oli ozaala muzaale gwe tujja kudamu tusikane muzeeyi seba anyose videko ddala waya badde asizeho ku mulundi kuno sebo yeesitukire tatumiza bapikerere naye sebo bamuswaja bamuyidde ebyokunywa bamuvumidde esaati batuse n'omuga nti omukazi gwabadde akwana azaala muzaali wama mukakane gwe muzeeyi nawe bali ddayo ebizibu byo muzeeyi yamuga ddayo ebizibu byo tomanyiira kati yayogera ku ssimu wamasoko olindeko bampita gundi hello lodi yayagala ogezaako keyanjulira sakatasija wabula kamulaga nti kamukuba bukubi gasi nekeyongerayo wayi batula wasi basobola ogenda maaso n'okuba driki waabwe meeza bagiddugajja kuliko soda alvaro kuliko alizi nairo zikirabu ngasseko nebisigadde kalme kasi akantu ava netudde ebbali nagambye kano kagenda kubeera kawufu ku binauganda byetuze tulaba baana bato bataddemu ku art mpozi ngugasseko nebisigadde kati mukasi akano bakuza mu maka agamu maka amategeko obulungi waliwo omuto genda maaso n'okulya kati omwami ono yabadde ayitibwa Dexter wano wakasiba soka n'agamba omuto agezeeko okwanguwa budde bwayise dda kusooka ne yeetereeza n'afuna ne kajuisike bulungi bw'ajja n'amutereeza wayi yange obudde buyise musaba agezeeko okwanguwa kuba balina bye balina otereeza muno nga tutadde mu juisi gwe abuuza omuntu ebintu ebimukono nabibuzizako ntofaayo tujja sobola okugula gye tugenda nagenda maaso n'okuba akabisi uli omuntu tayagala genda maaso namupakusa kyava soka asituka mutunga amaliriza alina okumutwala ku shuleni yangu atugende okussa ku maka engeri gye gafaananamu na buli kimu kyonna kiraga nti musajja oba muvuka obuvunaanyizibwa bwati n'akwateko obufuluma n'omuto gezaako okweyongerayo amutwale ku ssomero budde bwagenda maaso n'okwetoloola kati bakuza mu maka agamu amanene amasufu kamala engombe yavuga sikaali kwe kujja gulewo waliwo emmotoka biri ezakwata ekkubo okuyingira kika kya love shoti ng'ogasseko ne long tuuka ebbali kwe kusiba bwe zimala okusiba yesaidi eno shoti ne musooka muvamba body tan
besaza amasuuti ng'ogasseko n'obuwaani kujeruda ne wavaayo bodegaadi omukulu najja asooka aggulirewo omunene. Bano betwalabyeko ebbali eri mu kapaabu. Mukulu Ssebo yakwate kubo n'afuluma. Embwa yamuswazizza ne kati mwe. Ate onosonyiwa kwe kyekyakutuusyeko boss. Mbasasulira ki? Tekigenda kuddamu kubaawo Ssebo. Ekintu nga kino singa kiddamu okubaawo nkakasa emitwe gyammwe njagiriisa embwa. Mukakasemu tekiddamu okubaawo Ssebo embwa n'enswaza. Ne banswaza nze omunene. Big size Titanic extra large. Yakwate kubasobola okuyingira munda mu maka. Naye nga abagambye nti mukakase tekiddangamu okubaawo. Tiwabangawo omuntu agenda maaso n'okunneerijjako. Mama. Kati twakwateko entudde ebbali. Mami abeerawo. Ono ye mwana gwe twalengeddeko. Wala. Ali ne maama we amanyi okudda ebbali n'asooka amuyonjayonjako. Mami nze si. Amubuuza. Boyfriend. Gezaako mubuuza ku by'omukwano. Abeerako nange. Kwegamba long distance relationship eyinza kubeera etya ddala. Kuba alaba maama wabeera naye. Kyokka ate taata tabeera waka. Ajja kukomawo. Mami. Nze ndaba ekyo tekimala. Baabo. Oyogera ekyo because we are still young. Naye wonooba okuze. You will see. Mami, nze ndaba ebyo tebinkolera. Yabigaanyi. To eat. Aba ayagala kwegamba omusajja n'abeera naye. Tayagala bya musajja simanyi ali ku safari. Musajja yagenda mawanga ga njawulo. Bintu ng'ebyo. Naye ddala mu butuufu kino kyazi kitya? Yabadde ensobi yaffe boss. Naye tukakasa tekigenda kuddamu kubaawo. Kati baba bali erudde essimu neevuga. Kyava akwate kubona agikwata asobole okugezaako gisimba boss. Afuwanda essimu yiino. Kyefu kwe kugikwata. Hello, Anita. Anita ogamba ki? Not fine. Nze siri fine, siri bulungi. Anita. You know, how is business? Business zo zigenda zitya? Unsolved. Tezinaba kutereezebwa. Okay, I'm home. Then kati nkomyewo eka kwate kubo gyonsiika n'obimpitiremu. Biryani solved. Kwega business ezinaba kutereezebwa. Zikyali awo mu bbanga tebinaba kutereezebwa. Mugambye kati nkomyewo eka sooka ojja obimpitiremu. N'omukyala gw'abadde ayogera naye ku ssimu ayitibwa Anita. Mugambye kwate kubo gy'osooka obimpitiremu ombuulire lwaki biri unsolved. Kusya ku bbanga lye twetoolodde. N'akadde akayiseewo. Business tunaba gezaako zimanya naye nga kirabika zimuggyeko waya. Lwaki at this time zibeera ziri unsolved? Ng'ate ebbanga libadde ggwanvu. Bamuleetera bamusimbe ku kyokunywa kakkane. Olwedde bakimanyi waliwo ebyamuggyeko dda waya. Tenaba kusetolinga mu muntu gije. Akyeyi ate noona amujja kuwaya mu business tezinaba kubeera solved. Zikyali unsolved. Kino mukashaka wabadde yakwate kubo. Nga wayise akaseera oba nga wayise eddakiika ezaali giwerako. Akyakwate kubo najja. Anti ogamba kigwe. Kyava atule ebbali n'asalako. Kati bimpitiremu. Simon. Musooke mutusonyiwemu ne ba bodyguard. Okay. Bodetane w'omukulu ayitibwa Simon. Yabaga musooke mwetoololemuko. Nga bwe gambye wakyaliwo ensonga ezitanaba kutereezebwa. If someone refuses, omuntu aba aganye otuleetera sente zaffe. Another action. Then ng'oteekawo ekikolwa ekijyawo. But what am I supposed to do? Kati nze nkole ki? You know. Omanyi ekyokola tiweetaaga kubula tuli mwana muto. Tiwankankolera jjo juzi. I thought he was your tight friend. Nina abadde ndowooza seyaawo. Money is my own. Nze sente ye munywanyi wange. So? Kati genda okole ekintu ekyetaagisa. Said. Nkugambye. Out. Fuluma ogenda okola ekyetaagisa. Bosi mu ayina gwabanja. Wabula seyaawe nga bw'okiwulira naye agambye
ng'omuntu bw'atusiri waja ng'oteekawo ekigenderawo ekikola. Anita amugambye nze nali manyi seyawa kwegamba gwakubiriwo nnyo n'amaanyi. Namugamba nze siina seya ku ssente. Ssente ye munywanyi wange. Omuntu bw'agaana okupa ssente zange then nga tubako kye tukola. Kalina ebbali Saimo yakwate kubo n'asembera. Alina amaka geeyo. Ebiseera ebisinga bw'aba amaze okukolera bosi janasisikana waliwo ndakyagwa janasisikana yandibadde nga girlfriend we. Bava ka shopping eyo muzina ku mati kyava asooka mukuba kapeka simba takeso ngaja makamala ava muteekamu sente eziwera. Thank you. But I have to leave for work. Soko jengenda kuba yakikerezi nyino genda okukola. Honey. What? Kiki gwe? Nida mutuufu mirimu kati gy'okola gwe. Come on. Leka naawe. No, when the rain comes. Ojja kumanya emirimu gy'ekola akasi akatuufu nga katuuse. Do you expect me to stay in this whole house? Kati nze osuubira okubeera mu nnyumba eno kanjeka. Time with you. I've given you. Siterafuna kaseera naawe kuno nkuwadde akadde naawe akamala. Come on, hope I'll do this next time. Kale tofaayo omulundi ogunedda. Mukazi ye kyanga tamanyi musaala mulimu gwakola. Kyokka tafuna time kumalako naye kadde. Amwajja ssaawa tamuwa budde nti oba wiiki oba mwezi. Wa! Amuwa buwi ssaawa. Yake gali asobole okukwata ekkubo geno siikana bosi. Nagambye yakayise beefuula. I know. You always call me when there is a problem. Nkimanyi buli lwofunamu obuzibu mpita. Era okimanyi. What's your problem? Kati buzibu ki bw'olina bosi ku luno? I want you to find out. Njagala osooka onoonyeza akawala akatukyankalanyiza mu paabu. Which girl? The other one at the bar? Kali akabadde ku bba. So, you want to know where she stays? Kali oyagala kumanya gye kakasiba na biki bye kakola butereevu. Buli kimu kyonna ekikakwatako. Bosi ekyo kiwedde. Gwe mulimu gwange. Yakwate kuba agenda akanoonya ebikakwatako mutuufu ono kamuyisizza bubi. Tanaba kusetolinga. Kali twadde eri Sseruganda omu. Lodi abali wanagenda maaso n'okuyisaayisa amaaso mu mpapula z'amawulire. Sanita, please. Agenda owulira nga Anita azze. Anita. Amen. Kanzije njigulewo. Anita oyo. Amokawayo. Ogamba ki gwe kono gye bale? Anita ogamba ki? I guess you know what has brought me here. Ndowooza omanyi ki ekindeese wano mukwano? Nkimanyi kyo. I told you. Wabula nga bwe nagamba. I don't know how I can explain. Simanyi ngeri gyesobola kinnyonnyola. Moving soul. Ebintu byange tebitambula, bizinesi zange tezitambula bulungi, buli kimu kyayonooneka kati. Business is not moving on. Bitukwatirako owaggwe ssebo. Technically is not. Nkimanyi tebibakwatako naye. Questioning. I know. Nkimanyi. Man, I will pay it back. Nja basasula ssente zammwe mumanja ssente naye nja zibawa. You call this debate? Sizza wano tukayane kono okuyisa ekayana. Anita, please. Anita bambi. Just in time. Kasooke nkufunira ak'okunywa kuwona era ddala mutuufu ekyo wandibadde wakiyiza dda. Oyo kirabika gwe babanja. Awoza simanyi bizinesi tezitambula bulungi. Kyokka bwe yali asaba ssente yabagamba bizinesi ziizo obutatambula bulungi. Kati beetaaga ssente zaabwe abawoza bizinesi tezitambula bulungi. I say. Anita bamugambye ateekewo action yeetaagisa. Ono bw'aba agambye okukyasula. It's just to give me at least some time. Agamba bamuweeyo some time akadde. He's not ready to lose even 300. Anita, we are together. Bammaja miliyoni nno 7. But agamba muyeetaagamu akadde. Anita yamugamba sebo bosi wange yeetaaga ssente zonna tayagala wadde kuveeko emitwalo 3. Hey. Bw'agira bw'ati n'amukona n'amuyira ebyokunywa. Onoonsonyiwa. Najja asooka amulongoosa aba amulongoosa n'amukwata omukono. Just cleaning. Ati munaye mbadde nkulongoosa bulongoosa mukwano. Likamala okulongoosa. Abaamusiimula n'amunywereza ddala omukono. Nyina kyenkoze bukya maama. Anti olina kyokoze mu bukya wabula kana akatambaalako. Kati kola bw'oti. I'm sorry for being so harsh. Onoonsonyiwa okuba nga nzize mu bukambwe. Kono kiryoka nsobola okitegeera. But the thing is, Anita. Ensonga eri nti koona Anita oli bulungi kweri? I'm in love with you. Njaga okimanye nti nkumatira. Ndi mukwano naawe. Anita. Anita okakasha. Yes. Ndi serious ku kyegamba.
Not 1, not 2, but 3 years. Myaka 3 mumatira sigu mu 2. Myaka 3 nkumatira. I'm watching. Kyava soka musitula. Nakwate kubagezeko mwongerayo. Kaiswade bali. Kabaka bakwate kubo kujja asemera n'emmotoka. Yasoka n'akuba eng'ombe. Agenda kwekanya bwati. Hi. Ogamba kigwe. Do you remember me? Simanyi onzijukira. Try to remind me. Nzijukizaamu baba. Oh yeah, my savior again. Okay, yegwe yatrasa ku mulundi luli. Nice to meet you again. Tiyunja kushikana na tera. Well, I'm going home. Oda wakono nziraka. This side. Oda side seno kono buterevu. Find the lift. Ofayo bwe mbanku tuteko. Najja mugulire. Amushikanya akwata kubo kuddaka. Mukazi watera akwate kuba yingide emmotoka. Irodi yamutasa ku mununga abasajja bamwefunjija mu kabaala. How are you, Lauren? Oli otya Lauren? Okay. Ndi okay. Oh, great. Buli kimu kiri kyakona buli kimu kiri bulungi. So, by the way, apart from fighting it, ng'ovudde ku kyokulwanira mu mabaala mulimu ky'omulala gw'okola. Fighting in the bar. Okulwanira mu mabaala sebo tegubeera mulimu maama leka kunjerega. Ekituufu kiri nti I deal in several stuff. nze ndi businessman nkwasaganya ebintu bingi. And n'ekirala about yourself. gwe sooka ombulire kubikwatako. Friends, relatives? Olina ab'emikwano ab'eŋŋanda? Of course mbayina. well, my family, brothers, sisters, they all stay in Kenya. Agamba nti famire ye Yeah. baganda be bonna bali mu Kenya. Well, I was sent here due to studies. Ekyasindise eno kujja kusoma. Yajja ku misomo mu Uganda. Tell me about yourself. Kati sooka ombulire gwe ebikwatako nga gwe. Okay, I'm Where all should I ears. start from? Kati tandikire wa bya famire yo. Kumbe babataddeko mbega. Sayimajja abatambulizaako amaaso buli bwe badda. Okay, kwe kujja akubire bosi essimu. Bosi yatadde kannakyala mbega bate bwe bashikana ne Dexter. Anita akute gwe babanja ne gwe babanja asubalade bamuyisijja upaka erudda mu kikyenge. Baabo. Butufu kati alaba yaliwo. Aya. Nachi abamusindishe ku mulimu. Yasooka n'afuna mu jjolo. Hello, boss. Bosi. Yeah, I've seen them going at the girls. Owaye mbalabye nga bakwata kubugenda mu kifo kya muwala. Yeah, they are together. Bali bombi n'akavubuka kali. Yeah, they have gone at the girls' place. Bagenze mu kafo k'omuwala. Right, let me follow them, boss. Then kankwate kubongezeeko bagoberera bosi. Okay. Aya. Okay, bye. Ono. Bamuyisaamu ekitala gasiya. Bosi akubanja osiriwa busiriwa. Oli bosi kye wabato ye order abato ye order. Yatowa order mwono gwe babanja. Yafuka embuyaga ezikunta. Era bwe bato ne bamuyisaamu omujolo. Mukazi yamufumita bubi nnyo. Yenna abadde alowooza bagenda ku byabakulu. Bwamaliza omuyisaamu omujolo n'akwate ku batandike. Ekyo kiwedde. Bosi yamugambye teekawo ekikolwa ekijjawo bwangu ddala ffe tetwaga muntu tujunza. Simon ayina asimbula eggaali. Eno mayiti balese wano. I grew up with my foster parents. Unakyagenda maaso n'okunyumiza nakyana akula n'abazadde bange abankuza. Oh, it's a pity. Tegamba teyakula n'abazadde be batuufu. Yakula n'aba foster parents. Gone. They're dead too. Yeah, but it's all good. Nabo baafa ba foster parents. I'm a big boy. Wano we natuuka kati ndi muntu mukulu. Right here. Munaye tugenda wala nze nkasiba wano. You've reached? Sibeera wala mbeera wano kakasa kone ya buteevu mbeera wano. Aya. Ono Simon yena asibyako emabega katini.
Lodi kwe kwati kuba jagezeko okugulira nakyala munda. Yajja gulewo. Kugulawo oluggi. So this is what your home is like? Yeah. Kati amakaga mu bwegati bwe gali konera bute bwegati bwe gali. What with you later on? Ndowooza tujja kudda mutu kwasaganye na Teera. Olabye otya? What do you mean? Si kyotegeeza mbu tudde mutu kwasaganye. I mean like kyentegeeza. Give some time and kigamba abo osobola okumpa kanamba k'essimu ne kubirako ebiteero ebimu ne twogera. Come on. Leka naawe. I didn't even call you. But nyinza n'obutakukubira naye tomanya just in case nyinza okuwaba nekkubira. Come on, Lauren. Leka naawe Lauren, leka kubeera munnakyala ate. Just akanamba k'essimu just. Never mind. Kyeyakola kwegala yakizudde nti omuvubuka si mubi. Naye ebiseera ebisinga munayo olina okubeera nga ofunamu okugezaako okutya. Abantu tebatera kubeera bangu. Bayinza otambulira mu disguise. Nga yeefudde omuntu omulungi naye ate mabega w'omutima gwe ng'ali evil. Teresalawo enamba y'essimu agimuwe tomanya. Tuwadde eri omunene. Nita yakwata kuba okomawo. Kati oli otya gwe? Ndi fine. No. Anita. Smoking can be dangerous to your health. What's told you in a mood of... Okunywa tekibeera kirungi okunywa sigala. Okay. Kale. Let us go to business. Tutuukire ku nsonga kati. Okimanyi bwe nasiŋŋaanya omuwala ne mwagala. Najja muyitiremu. You say you're in love? Yes, of course. Yambooza kyokakasa oli mukwano nti ye. She's in love with somebody. Wabula ekinyiiza nti ali mukwano n'omuntu omulala. Wamutuukiridde? Namutuukiridde. Naye naagezaako okugiraagira. Kale ne wabaawo omulenzi. Baabo. Engeri y'okwerwanyalwanya. Owulidde. Kale tebampisizza bulungi. Tebantegeera. Teeka omwagala era nteekwa. Aya. Mulimu gwo. Omumanyisa. Yamuganda ozomanyi omulimu gwo kono ssebo gwo ngumanyi. Yagambye obaye kati bamutegeera. Mwana yamumatidde kyokka ne wabawo akavubuka ate ne kaagala okugezaako okwetaasisa. Ebintu ng'ebyo eby'ekisiru. Daddy? Onagera okuzza amaaso. Hello, Daddy. Nga bbaawe yakubye. Dada is good. How is Kenya? Muzeeyi ali Kenya. We are all fine. Bambuuza ali atya wano kono ffenna tuli fine. Tiwali buzibu. We are all fine. Bonna bali bulungi tebali bubi. Okay. I'm listening. Genda basindikira ku bintu ng'ogasseko n'ensimbi. Okay. Ono omukyawa ne bwakatabirawo na bbaawe. Wabula okujjako okubeerawo ne muwala we. Daddy. Is she aware of this? Kino akimanyiko muwala wo. Waliwo ensonga gy'ayogedde ng'ekwatagana ku muwala waabwe. The best solution is to first talk to her. Then you see whether she will. Nze ngamba kijja kuba kisingako singa osooka kugenda ne muwala wo. N'olyoka olaba ebisigadde bw'ona obikwasaganya. Olabye otya? She's in her bedroom. Ali mu kisenge kye. Okay. Linda kosokoleke. Yamuyita. Mami. Rolini, mami. Jango soko gyogeremu ne kitaawo. Ayoge. Yogera ali ku ssimu. I'm fine, Dad. No, I came back from school. I just second my work. Nakomyewo okuva ku ssomero mbadde nkwasaganya bya waaka ya ku ssomero. Namuyitiramu ensonga ze. Yes, Daddy. Daddy, have you got for him? Wamaze dde okugezaako okubanga. Okay. Daddy? Daddy, how can I get married to someone I don't know? G'osuubira nze ofumbira omuntu gwe simanyi. Nyinza ate ofumbira omuntu gwe simanyi. Daddy, me I don't like what you're saying. Nze siagala by'oŋŋamba sibyagalira ddala. Buseba abadde amufunidde omusajja.
wamama mikwate essimu. Rolling sokoje. Rolling. Abawala bennaku zetusobola muga nti kufunidde omuntu gwogendo kuddiiru ki? Kalina twakwate kuba entudde erudda. Loli bwe yatuuka eka yasooka n'akwatirawo essimu. Hi. Ogamba ki? This is Dexter. Nze Dexter. Gamba ki Dexter? You sound sleepy. Owulikika ng'ali mu otulo. Hope I'm not disturbing. Kansule sikuteganyizza mu tulo two. Well, I just called to find out if you're fine, basically. Ekinkubiza essimu kakasa nti oba oli bulungi y'ensonga enkulu. And maybe also try to find out what you do on Friday. Mpozi ng'ogasseko n'okumanya kiki ogenda okukola ku Lwokutaano n'akawungeezi. Depends. How about ate coffee somewhere cool? Bwe tukwateko bwe tugenda tusooka tunywamu kakaawa mu kifo ekikakkamu. Well, why don't you call me when you're sure? Kalwasi okubira akasimu ng'omaze okukakasa oba tunaasobola onywamu kakaawa. Of course I'm not so sure. Yamugamba kimu kale nja kukubirako tulabe naye siagala okakase kwegamba sikyagala obeeraawo ng'okitwala nti buli kimu kigera kuyitamu. I mean, I hate disturbing your sleep, so let me see. Kankuleko ogende mu maaso n'okwebaka kuba sandyagadde kuteganya mu tulo two. Webake. Bw'onooba ofunye ku Lwokutaano, bw'onooba ofunye obudde ku Lwokutaano tujja gendako out. Badde akasaba out. Mbutuufu kaamusanyusa. Katwakwate kuba entudde eri omunene. Emirimu tegikyatambula bulungi. Ebiseera bino tekyategeera ebintu tebikyagenda bulungi oba lwaki. Yasooka ne yeebuuzamu ku bakanya bamwe ku magezi. Tubagoba ondi guno tusembeza abakyala tubawandike. Nina kyokyogerako. Sina kyokyogerako. Nsonga endala njagala weegendereza abantu abo bobeera nabo. Saagala n'akamu bategeere ebyama byange. Owulidde? Nawe kyekimu. Wow. Mama yakwate kubona akomawo. You're here? Yasikana muwala wali ku bimuli. Thank you. Rolling. Rolling. There's something which I want to discuss with you. Waliwo kyemmali njagala twogereko nze naawe. What could that be? Kiyinza kuba kyoba maama. The issue you talked about with your dad. Ensonga yo gye wayogeddeko n'ekitaawe ey'okufunira omusajja. Mommy, me, I don't like what dad is. Nze saagala taata ebyo byampuliza kufunira musajja. Mommy, how do you say if they brought you a man? Naye kati gwe oli otya singa bakuleetera omusajja tomumanyiiko, tomanyi mize gye, tomanyi mpisa gye. The guy. I don't know him. Simumanyi, nze sobola kwagala gayi gwe simanyi. Rolling. You know you are the only daughter we have in this. Okimanyi nti maka muno gwe mumalayika gwe tuyina. Annoyed? Oyagala gezaako kubanga onyiza kitaawo. But mommy, I have something to tell you. Nyina ekyokugamba nange. Ki? How do I start? Oba ntandike ntya? Yugira. Mommy, I'm not. No, it's like you have something you are hiding from. Olinga alina kyonkwese. Mama. I have a boyfriend. Nange nyina boyfriend. Eki. Mommy, I have a boyfriend. Nyina boyfriend. Siganyi munoonya omusajja naye nyina boyfriend. I can't tell daddy. Sisobola gamba taata. Ajja vaako buvi waya. I brought him and I introduced him to you. Then later you do the needful. Kale nze nja mukuleetera mukwanyula ebisigadde ojja kumbuulira. Okay? Okay, mommy. Kale. Manyi abakazi ebiseera ebisinga tebaagala kukalubiriza bawala baabwe. Amugambye esiganyi munoonya omusajja naye nze nange nyina boyfriend. Baagala mujjira musajja oba bagenda mujja mu kyalo. Mboseo bamukubeko. Ebyo byabigobye. Rolling. Where are you going? Kati olaga wa maama? Mommy, I'm going somewhere. Ati nyina wendagako. First finish up. Soko gire. Mommy, I'm coming back right. Ngenda kugira soko gire. First finish up your juice and go. Soko malirize byotekeddwa okumaliza then okwate ku bogende. Teyagala atambule nga tamalizizaamu ka juice. Gambia asooka kesali ka juice then alyoka akwate ku bagende. Katoda mu office y'omwami omu. Baliwa n'essimu yavuga. Yes, hello sir, Detective Mark. Ayitibwa Detective Mark. Yes sir. Detective mulambirira akutte essimu. Yes sir.
I beg your pardon, sir. Did you say Moses? Ogambye Moses sebo. Okay, sir. Will it be okay if we do that tomorrow? Kinabeera okay singa tubikwasaganyako nkya. Okay, sir. Kale sebo. Nazaako essimu. Hello, Mr. Okello. Gwe Mr. Okello. Yeah. Please report to my office. Ngenda kusaba osooka ojje mu yafeesi yange. Yeah, right away. Yangu tulina bye tulina osooka okwogeramuko wano. Abadde yakafuna essimu then n'akuba essimu n'abaako gw'ayita. Ngambye jangu twogere wano twogere waliwo byenjagala okuyitiramu. Come in. Yingira waggule. Jamba afande. Is Detective Solomon around? Detective Solomon wali? Nedda sebo taliwo. And did he tell you when he will be coming back? Aina yagambye ko nti agenda kuddoba saa mekati nedda. Aya. Mr. Pio. Gopio soko je. Yes, sir. Tell that girl to bring me a cup of coffee, okay? Njagala soko ngambira omwana yakola ku reception andite yakakopo ka chai. Ombiriri. Buli kimu kyonna kyali kyabwe mu kaseera ako. Omanyi bw'obeera n'omwagalwa ebiseera ebisinga oyinza okwekanganga olabanga mu nsi abalimu mmwe mweka. Temuli muntu. Told you. Kasinga bwe nagambye. Guy. Butuufu ono gayi gwe nafunye. Gayi ki? Dexter. Exactly. Dexter oli yakubira kasimu nti ye. Butuufu ye yasindikibwa kuva mu ggulu. I tell you, if you saw this guy. Singa omulabako naawe. Stop lying to me. Leka kunimba. Give me those stories. Ebyo bigerogero mbimanyi. Where did you meet him? Ye wamusiikanye ddi? Like. Leka gwe. Moving in town. And I met this guy. Nali ntambula mu kibuga ne musinkana. He stopped me. Nanyumiriza. And guess what? He asked for my number. N'asaba akasimu kange. Come on. N'okamuwa. You have to fast. Osooka kweragamu nawe obimanyi tomala muntu kuggyirawo. Ng'obimanyi kono mbitegeera. Then he called. Definitely. Essimu then n'akuba nti nankubira. Went out for a cup of coffee. Then tugenda tunywa amakopo ka chai. Kakopo ka chai? Just immediately like that. Bw'atyo mwangu ddala. I went out for a cup of coffee. Twageze. What are you thinking? Kiki olowooza? King. Then after the cup of Nze ndowooza oluvannyuma lw'akakopo ka chai. No. You're thinking. Ebyo byolowooza bya kikiro naawe. Then after the cup of coffee. Then akakopo ka chai. Fine. He took me home. N'antwala eka. He took me home. N'ankomyawo ewaffe. Yes, he took me home. Okakasa ati ye. He's home. Ewuwe ewammwe. Tagay, and then you go to his home. Toyinza Fine. He took me to. oli yadalowooza olwavudde kakopo ka chai. Okay. Basibidde mpaka ga loodi. After. Are you not going to meet again? Kati ogenda kudda mu musiikana byawedde storage. Well, that will depend. Kijja kusinziira. And when am I going to meet you? Then kati nze mulabyeko ddi. Me meet your guy. Or my guy. Okusiikana wange oba osiikana owuwo. Fine. You want to meet him? Oyagala musiikana. Well, just calm down. Gwe kakana. Kakana. My guy. Nja mukutuusaako. You will meet him. Ojja musiikana gye kubuli abajja ogenda musiikana kubeera mugumu kakana. But, anyway,
But you girls are hard. Ekikulu ekizibu kyemanyi ku bawala b'e Uganda ne wabeera mukwano gwe si basobola okubbako omusajja. No. Kale mugala kyagala nkulage boyfriend wange nkulage omutaa gwefunye. Bakazi temuli mwangu. Kale mukasi akantwadde ebbali. Bate kusibula bakwate kuba okujja. Kusooka ne bakonkona erudda. What can you help you, please? Mbayambe mu kibambi. Tubadde tubuuza zepitibwa detective Mark anva ku poliisi ewandegeya. Yes, please. Bandyagadde osooka okusikana ku bosi wono. Let me first talk to him. Kansooke njogere naye tulaba yeetaaga obbalaba. Batekitivu bazze beetaaga kwogera ne bosi. Ono yajja asika ne bosi. Bosi. They are policemen. Waliwo b'ofiisa abali ku mulyango. B'ofiisa. Bagabe baagala kulaba. Baagala kundaba. Kati lwaki wanjaga kyaki? Simanyi bagabe beetaaga okulaba. Yatuya n'akayinja. Ng'omugi w'emikolobero w'abeera kati yawulira afiringa guilty. Kale tuge tulabe. Yajja abasiika ne why? Ate tekiba kirungi kudduka bannamateeka. Osooka n'omayana butuufu ki ekiba kibaleese. Ate ba detectives balambirira si ba inspector si ki wabula ba detectives. Detective Mark. Mpitibwa detective Mark. Awandegeya police station. Okuva ku polisi y'ewandegeya. Mr. Moses. Yegwe Mr. Moses. Muterevu yeje. Bayambe ki? Tubayambe ekibaddayi. What can I help you? Mbayambe mu ki? Do you know one man called Peter Wanyenzaki? Omanyi omwami ayitibwa Peter Wanyenzaki? Can you please come in? Mukwateko omuyingire munda musooke mujje muyingire munda. Yabasaba bakwateko bayingire munda. Have a seat. Musooke mutulireko wali ebbali. Bambuza ku bya Peter. Juya Peter yafwa. Yasinikanita agenda gyewo Peter lwansonga Peter yali aganya osasula sente zaabwe. Peter, we work together. Peter twali tukola ffenna. State dealers. Twali tukola bintu by'amayumba. What's the problem? Tati buzibu ki obutuusewo gyali? Mr. Peter Wanyenzaki. Peter Wanyenzaki was found dead in one of your estates. Yasikanidwa ng'afudde mugamu mayumba go gw'otunda. That's news. Mawulire nga gannakwati. He was in charge of the estate. Butuufu yabadde alina obuyinza bw'amayumba ago. Did the two of you have some misunderstanding? Mwababiri mwafunamu obutakkaanya gwe ne Peter. He was good to me. Yali mukyala mulungi gye ndi. We had no. Tetwalina bintu byankaayana wakati waffe twalinga babulado. I think we shall be on our way. Nze ndowooza kati katukwateko tusooke tugende. Cooperation. Weebale nnyo gezaako okulagana naffe. This is my business card. Kano ke kalinga kakaadi kange. Bw'oba olina information gy'ofunye okukyako ekyo ekyamutuukyeko ffe otukubira bukubizi kasimu. Kale ekirungi tebalina conclusive evidence oba tebalina bukakafu bukaatiriza ddala nti oba osyanga bosi alina kyamanyi moja eki tewaliwo evidence gyasi badde bamusuubiza busuubiza nti oba osyanga tukwa kuba alina kyamanyi ninga amazima gali bosi alina kyamanyi kuba yasindikayo Anita. Aya okay yalingiza akagezo kola nga bagenzi kyava asooka akwata olukomo. Hello, Anita. Anita, story kigwe. Not good. Why si birungi? The police officer, we are here. Bofisa sio badde wano nga bagenda maaso n'okumbuuza. About Peter. Nga bambuuza ku bya Peter. Many questions. But bibuuzo bingi badde bambuuza. Osegeera. Yeah, they say they're going to come back. Bagambye nti bagenda kukwatiko bakomewo. More information. Nsobola okugezaako ba information endala. Hey. That's why I like you. Kyekyo lwaki nkwagala.
take care also. Kegamba n'ebyo njagala obikwasaganye. Thank you. Bali. Seba Anita amwesiganga mundu nyenyi. Anita ye alinga assassin kwegamba akolanga assassin. Gwe mulimu gwe. Bosi amugamba nti ono atwekiseemu nga bakujjawo. Bwati ne bwati yeetaaga okukola ku ngoyo naye agibwawo. Tuwadde mu maka ga loodi. Ayitibwa Dexter, emmotoka yakwate kuba okujja. Kyava asooka parkinga. Alina amaka gali simple and brief. N'omukozi omu gasseko n'omwana w'obuwala. Kyamama kyo kikyaleko gamba kikyali boogezako okumanya. Kwate kubo n'afuluma. Sente alina, bizinesi alina, sente ziyingira, yevuga. N'akwate kubo kyava ayitawo n'ajja ggulira. Manya abantu abali civilized be batera okukola ekintu kino. Batono bosiikana basobola okugulira omukyalo oluggi lw'emmotoka. Thank you, baby. So this is your Tracy? Esegeze ono ye mwala we ayitibwa Tracy kono yeye. Azene Caroline. Keti sakutte kuba jagezeko kalaga ewuwe. What have you drawn? I've drawn Aunt Gate. Anti munayi mbadde nkuba Aunt Gate. The maid. Ategeeza oli omukozi. Okay. This is nice. Kafaananyi k'okubya si kabi kalungi. Let's go. Tugende nkulage bw'osobola okuba ekifaananyi kya taataawo. Lwaki kyabika muntu mwangu nnyo. Asobola okusocializinga na buli muntu yenna mu bwangu ddala. Olaba akatoyi yamaze dde okukwataganirawo nako. Vatuuka ebbali ajja akalage bwe bakuba ebifaananyi. Lwali n'akwateko bagenda asooka yeeterejeeko emmanju. Ono yamalira ddala obudde n'omuto. Nga ssebo bawayo omuto bw'ateka we banyumya. Baba simba bujuyisi. Let me show you how to model. Okay, I'm going to come from here. And I'm going to go that side. Okay. So you'll be... Kiriyaja akayigirize we bamodolinga. N'asooka yeesetinga. Nga modo. Tambula bwoti. Osegeera. Nomano otuuka ebbali n'okyuka. Lwoli bw'amala okwetereza agenda okujja. Ekyasinga omwewuunyisa bambi. Nga lwoli nise bakwatagane kawalaki. Ate mulayira eribeera essanyu ly'omusajja. Ke omukazi omupya bw'aba amulese mu maka ng'abadde ayinamu ezzadde. Omuto kasita amwagala kiba kimusanyusa. Awo si wabikooko gye kalungi. Rolin. Kiki oyigiriza muwala wange sibategeera. Wamma nti Rolin akuyigiriza biki? Anjigiriza kubeera mu modo wa rapapa. Okakasa onoosobola okumodolinga gwe. Leka nsooke enkolage gwe tatokyaga n'okusaaga. Muntu ogira wot. N'otuuka ebbali n'obalagako n'omala n'okomawo. Okay. Kali njagala ondage ng'ova side seeri. Okay, kuva eno n'ogira wot. Don't drink too much. You might disturb me tonight. Kale, lekera ogenda maaso n'okunywa ekintu kiyinza okusumbwa amasekati g'ekiro. Ono sooka omutwala agende yeebake. I'll deal with the juice. Kajuice ko kaleke. Mutwala agende yeebake obudde bweyise. Hi, baby. Sula bulungi baby. Say bye to Auntie Lauren. Soko sibule Aunt Rolin. Bye. Good night Aunt Rolin. Ja tugende gwe. Aunt Lauren. Kasooka ne kamubuuza oba alikwate kuba okudda. Bambi kamunyumiddwa. Teach you whatever. Mukazi musufu kono nja kudda nja kuyigiriza buli kimu kyonna kye weetaaga okumanya. Okay. By the way, you really have a bright daughter. Oh, really? Should I come close? It's okay. Come on. Kwate kuba jagezeko tule wali nakyala. Basigadde bokka babiri wano. You must be so proud of her. Olabika omwenyumirizaamu nnyo omwana wo. Sir? Of course. He's ready.
guest room mazo gitegeka kisenge ky'abagenyi amazo kitegeka kuona ekisenge ky'abagenyi otegese kyaki si kiwanti wandiyagadde okwebaka nange mu kisenge kyange okimanyi sobola sula wano nawe bivueko sisobola kusula bweru bazadde mama nga omumanyi asobola okuvaako wayo ebyo tabyagalira ddala tayinza na kukikiriza wadde nedakiika n'emu nze esule bweru tisula mu kyalo lwoli yabadde abaze nga amanyi bw'anaakalita obosyanka n'asula wa kano kaana kambantu mami's daughter bring me the keys. Why soko ndetera ebisumuluzo kali naavuddeko waya. So which keys? Bisumuluzo ki? Which keys? Bisumuluzo ki? The car keys, of course. Mutuka bisumuluzo by'emmotoka. Down. Why kaka no badde kyomukozi tomuli amumata. I'm not mad. Tofayo. Told you I can't sleep over. Olwokuba agambye musige naswanka kikugyeko waya. Kiryoke kaka na ebyo tobidda. Siba avuddeko waya olwokuba bakamutemya atomedde. I'll be back. Kibalo kiganye. Think I should ice room to the drink? Yeah, thank you. Okay, because it's really getting right. Wandibadde okwateko ensugenda kwa budde buyita. Okay. No, don't worry. Wama tofayo teweralika kiryoke. Lwoli awulira afa. Katwakalesi ateka ekyanje. Damanyi kagenda sula. I'm okay. Ndi okay. Come on. Ndi okay. Vao nawe, come on. I'm really fine. Ndi fine. Please. Bambi tugende. See ya. Ndowooza amagwe tunaddamu. Bye. Naye afaateko. Kaino mukasi akantwadde bali maka. Gano ge maka gaba Lolin. Nacha abatudde bali nasooka awulyako okona ku luggi. Yakwate kuba jaggulewo. Mama ebiseera bye bisinga abeera waka. Genda kwate kuba kubanga ggulo oluggi bwati. Ekyasinga omwewuunyisa nga Lodi akomyewo daadi. Wow. Good. Mzee akomyewo kamuze mutava Kenya. Oh my God, I'm very excited. Butufu ndi mukyamufu sijja kulimba. Yo, are you okay? Uli okay? I'm fine. Ndi fine munnange. Sanyu lyandaba ku kiri erinzita. Tukamukuba kapeeke. I'm fine. I'm fine. Uli otya kono ndi fine? Aya. Come on. Jangu nsooke nkulereko munnange. How are you? Uli otya mbutufu newunyisiza okakasa nti ye. I just felt that. Mbutufu njagadde nzije kusanyusa enkukange. I wanted to surprise. Mbadde njaga ku surprise nga kirungi okuba nga oli surprise. Mbutufu nkanje. So, how's the journey? Kati olugendo lubadde lutya? Okay, though it is tiresome. Lubadde oke newankubadde lubadde lukoya naye nga lubadde fine. This might be full daughter. Muwala wange aliwo mubalagavu kamala. Lorin? Lorin! I don't know where she is, but she's around. Simanyi wa wali mutuufu naye nga mmanyi nti wali tali wala. Very young. Ndi musanyufu okumawo okusikana baby. Kati mukasi akantwadde ebbali. Nakyo yali akwate kuba okudduka nga waliwo amugirako emabega. Banaye omuntu omu anyambe. Munyamba omusajja anzita. Ne basikana Dexter kwe kulwana obadde kiggwe. Are you stupid? Simanyi oli musiru. Sorry about that. Wama onosonyiwa. What, do you know that guy? Simanyi omutumbavu omumanyi kono nida simumanyi. There are personal issues. Waliwo ensonga za mbootu zesobola kuyitiramu. But is it okay? It's okay. Kiri okay. Please, sir. Where are you heading? Maybe I should give you a ride. Nsooke nkutwaleko gy'obeera. No. Nedda tekyetaagisa kuntwalako. Omanyi togenda bw'otyo. I see that guy is still standing. Ndaba gayo oli akyakulingiriza. Maybe if you give me oba osanga wanimpadde namba ye y'essimu. Bw'oba ofunyemu obuzibu. Nja kukubirako kebereko olabye otya. Najja agezeko gaba enamba y'essimu. Ndowooza kati tunaddamu nti butereevu. N'akwate kuba asuddeyo ono bamuwadde enamba y'essimu. Manyi tagwa kutaasa kati n'oyo mbw amutaasizza. Bwatu n'akwate kuba yeeyongereyo. Kati bw'amala okgenda nga ne nakyala akutte ekkubo okgenda abuliddeyo. Ono abadde amugoba yakwate kuba najja nga asembera erudda. Nagambye tuli kayitibwa Beefuula oba Chameleon. Tuli katundu kasooka kalina obutundu bubiri. Kina Uganda.
Yes, boss, hello. Boss, ogamba ki? It's done, always. Why, kimaze okukolebwa kati bali bombi. Together now. Kati bali bombi, balese bali bombi. That plan, boss. Nga plan yo bwe wagibaze boss bwekoje. Kali. Kageno kyabika Dexter musajja wattu. Omukazi bamusetinze mu setting. Waliwo ekigenda maaso sana bakumanyikwa. Omuwala bamumusetinze bu setting. Watch out for part 2. Aya tulidira akatula ako kubina bagamba Vijay Junior nga bulijjo.